Wano we tuli we bayita ku 14 Serinya ku luguudo lw'e Hoima. Mukyala Bagala Jessica ye nnyina wa Moses Mbabazi, omu ku bawambe 18 be tukyabanja gavumenti. Tumusanze ku kkubo wano watundira empafu okusobola okulabira abazzukulu mutabani we be yamulekera ng'awambiddwa. Amaziga gamuyitamu ng'annyonnyola engeri mutabani we gye wambibwamu. Amukwano gwe Junior mukubidde essimu n'amugamba Mbabazi bamubuzizaawo. Sirikale balinnye waggulu mukaaga, abalala ne basigala wansi ne drone nga bwe batambula ne mu kizimbe wonna wonna ne bamukkiriza ne bamutwala. Yali ava kanika motoka era abadde makanika. Omwana wange gavumenti yemuyina kuba bajja nga basirikale lwakuba baali bambadde obukookolo, teri mulala yamutwala. Mukyala Bagala ono ennaku ejjula okumutta anti abaana be bombi omu yafa kabenje ate ye Mbabazi tamanyi oba aliddamu okumulaba. Batandikirawo okunoonya, tugenda ekiko ne tugenda ekitalya nga batugamba taliyo, batugamba mugende ebuzira, tugenda ebuzira ne batugamba babasibira okukireka kuwembe, ne tugenda ekireka naye nga taliyo, ne batugamba abo bali kwesa emwanyi, ne tugenda kwesa emwanyi nga taliyo. Batutegeezezza nti Nabagala muwagizi wa NRM lukulwe era wakati mu maziga amangi awanjagidde General Museveni amuyambe ku nsonga y'omwana. Nsaba pulezidenti n'obuwombeefu bungi annyamba anzibiza omwana, kubanza omwana wange yabadde andabirira n'abaana be. Musaasira abaana be, musaasira amabujja agatalina musango, kati baana bali awo babonaabona. Nange emikono gyasanyalala sisobola kubana bakasa nnyo ng'abaana bange njagala basome. Kansala w'ekitundu alabudde bannayuganda bonna buteyibaala kubanga obuzibu nga bugudde buli omu obulumi abulozaako. Buno obubaka bugenda eri abantu bange. Omukyalo ono tuwangalidde mu kitundu muno, fera tumumanyi ng'omuwagizi wa NRM mukulu. Muwagizi ti gwoba otuddeeyo ng'olaba ebikolwa ebikolebwa ku bantu ng'osobola tebisobola kutuukako. Bannange embeera embi eri mu ggwanga ffenna tukola ki? Kino embeera bw'ejja nga mbi tesisinkana nti gundi awagira kibiina gundi. Kati ono tukaaba naye, tuli mu opposition naye tukaaba n'omukyalo. Mathias Mpuuga akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament awadde amagezi naddala eri abavubuka obutatuula butuuzi ng'ebikolo biri bigenda mu maaso mu ggwanga wabula benyigire mu lutalo olw'okubirwanyisa. Abavubuka abali wano mwemusuna n'okwagala n'okulwanira enkyukakyuka. Ebirwanirirwa si bya Kyagulanyi alwanirira bibye, si byaffe abali mu Parliament. Naye obwenkanya eri abantu baffe, kati obwenkanya otali bwenkanya obwatuka ku mukadde ono naye tabulootangako naye ng'alengera bulengere. So buli muntu avunaanyizibwa okulwanirira munne, buli muntu ye mukuumi wa munne, kubanga nakyemalira ng'atuzinze alinga ng'engo ezinze ekyalo, buli muntu ataayize.